Minisita y'ebyobulamu ebisookerwako Sarah Opendi asoose kulambula ddwaliro ly'e Tororo nga tanneegatta ku Misiri abakebedde abantu obulwadde bwa sukaali ne kookolo. Oluvannyuma beeyongeddeyo ku ddwaliro lya Magola Health Center 2 gye bakeberedde abantu obulwadde bwa sukaali ne kookolo n'oluvannyuma ne baweebwa obujjanjabi. Opendi asabye abantu b'e Tororo okufaayo ennyo ku bulamu bwabwe nga bakendeeza okunywa omwenge n'okufuuwa segereeti kubanga bino bye bimu ku bireeta kookolo naddala ow'amawuggwe. Obulwadde bwa kansa oba kookolo ne bulwadde bwa sukaali tusobola okweyamba obutazifuna, naye ekyomukisa omubi nti abasinga tetukola kyetwetaaga okukola ng'okulya obulungi, abantu banywa n'otaaba. Ye Russia Kereja asimye abatuuze okujjumbira okujja okufuna obujjanjabi ng'agamba nti kyangu omuntu okujjanjabibwa kookolo n'awona naddala singa abazuuliddwa mangu. But it's very good if you have these symptoms to go to the doctor and check if you have cancer. If you detected that early, then the treatment of very basic treatment which doesn't cost anything. Ate abakugu mu kujjanjaba kookolo mu bakyala okuli Annette Nabaka ne Rose Kaziba basooze ku bintu ebiyinza okuviirako abakyala okukwatibwa obulwadde bwa kookolo. Ekimu ku bino kwe kulwawo okuzaala saako abazaala ne bagaana okuyonsa nga batya amabeere okugwa. Bagamba nti abakyala kika kino basinga kukwatibwa kookolo mu magwanna baana. Abasinze okuba n'obubonero buno obuyinza otuviiramu kansa y'omumagwanna baana oba amabeere tugenza okulaba nga ate be balina amaanyi amatono. So gwe bw'oba olina akawuka ka mukenenya ate gwe teekamu amaanyi mangiko. N'oyo eyali alabyeko mu famire ye nga wali eyali alwadde ku kansa ow'ebbeere naye amaanyi ayongeremu gabe mangiko okusinga k'abalala. Bino babyogedde mu ddwaliro ly'Abachina e Naggulu ewateredde ebyuma ebirongoosa ebizimba ku nnabaana n'okujjanjaba kookolo. Kino kiddiira abakyala abasinga ensangi zino okutawanyiza obulwadde bwa kookolo wa nnabaana n'amabeere nga n'abazaayira ku myaka emito emikisa gyabwe okumufuna giri waggulu ddala okusinziira ku basawo. Kubanga tuli baggule obulwadde bungi nnyo obwa bulijjo obw'ebinaabiro obwa toyireti obutuyingira. Kakati omukisa gwe bafunirako wadde nga tunoonya buli obubonero obuyinza otuviiramu kansa ate tulabayo n'ebizibu ebirala ne tubawa eddagala oluusi badde tubamanya ki kigenda mu maaso. Ate abasinga bagenda bajja bakaaba kandida balowooza kandida ki kansa bafunirako eddagala. So ogwe mukisa abakyala gwe balina oba ne tuzonzoola ekintu ekirala kyabadde ate tamanyi. So katukubiriza buli mukyala yenna oba muwala yenna gwe jangu ffe tujja okubayigiriza tusunsulemu tugambe gojja kebera kino gojja kebera kino. Newankubadde minisita y'ebyobulamu ezzeekubiriza abantu okugenda okwekebeza obulwadde bwa kookolo, abakyala bangi ekyokukebera kookolo bakitya nga balowooza nti bayinza okubakosa nnabaana. Aida Nakazi ne Ismail Nsubuga bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.